church. Mwasuze mutya kanisa. Shalom to you all. Emirembe gibeere gye muli mwenna. I greet you all in the name of the Lord. Balamusizza mwenna mu linnya lya Mukama. I thank the Lord who has kept you and he has kept me also. Era neebaza Katonda bakuumye naffe n'atukuuma. Please pardon my voice. I have been having cough. Munsaasire eddoboozi lyange si ddungi kubanga mbadde nina ekifuba eky'okkolola. The Lord is indeed great and we ought to thank him always. Mazima ddala Katonda w'amaanyi era mulungi era tuteekeddwa okumwebaza ennaku zonna. I also appreciate the Lord for baby Sammy. Nange neebaza Katonda ku lwa baby Samuel. I always appreciated doctors so much for being diligent in dedicating children here. Era nasiimanga nnyo dokita olw'okunyiikiranga ennyo okubeerawo mu kuwongayo abaana wano. And now it is time to dedicate your own child. Era kaakano ky'ekiseera okuwongayo omwana wo avudde mu ntumbwe zo. The Lord is worthy to be praised. Era mazima ddala Katonda agwanira amatendo. Hallelujah. Amen. I want to invite you. Njagala okubaaniriza. We are going to celebrate the legacy of Apostle Stephen Senfuma. Tugenda kubanga tujaguza omukululo omutume Stephen Senfuma gwe yaleka. Apostle Stephen Senfuma rested on the 26th of June last year. Omutume Stephen Senfuma yawummula nga 26 omwezi ogw'omukaaga omwaka oguyise. And this very month on 26th it will be a year. Era omwezi guno gwennyini nga 26 ajja kuba awezezza omwaka. Only considering that, I give the Lord the glory for maintaining everything he has maintained, minus the servant that he had entrusted us. Nga ntunuulira ekyo kyokka neebaza Katonda olw'okukuuma buli kimu kye yaleka era n'omuddu we gwe yatulekera. Praise the name of the Lord. We shall be at Steva Christian High School in Nakaseke. Tujja kubeera ku Steva Christian High School in Nakaseke. Because Steva Christian High School was the last born of Bishop. Kubanga Steva ye mwana eyasembayo okuzaalibwa omulabirizi. And his heart was on the young generation. Era omutima gwe gwali nnyo ku mulembe guno omuto. So we are going to celebrate his legacy among those children. Kati tugenda kubanga tujaguza omukululo gwe wakati mu baana abo. To inspire them and show them a good example he was. Okubazzaamu amaanyi n'okubalaga ekyokulabirako ekirungi ye kye yali. We shall begin from 9 a.m. to 4 p.m. Tujja kutandika ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 10 ez'olweggulo. We shall have activities such as Tujja kubeerayo n'ebintu eby'enjawulo eby'okukola nga bino wammanga. we shall acknowledge and celebrate the works of Apostle Stephen Senfuma, those works that he accomplished while he was still alive. Tujja kussaamu ekitiibwa n'okusiima emirimu omutume Stephen Senfuma gye yakola ng'akyali mulamu. We shall be giving testimonies from impacted lives. Tujja kubanga tuwa obujulizi obuva mu bulamu obwo obwakomebwako. And we shall be launching his foundation. Era tujja kubanga tutongoza n'ekibiina ekiyamba. His foundation shall be called Apostle Stephen Senfuma Foundation. Era ekibiina ekyo kijja kutuumibwa erinnya Apostle Stephen Senfuma Foundation. And this foundation is going to be doing a number of things. Era ekibiina ekyo kijja kubanga kikola ebintu bingi eby'enjawulo. I'll mention, but those who will come will know more about it. Nja kwogerako ebimu naye abanajja mujja kweyongera okumanya ebisingawo. We are going to retrieve and archive all messages that were spoken and preached by Apostle Stephen Senfuma. Tugenda kubanga tugatta wamu era tutereka obubaka bwonna obwabuulibwa omutume Stephen Senfuma. All the messages, Obubaka bwonna all his videos, ne vidiyo zonna. and we are going to make a resource center. Era tugenda kubanga tukola ne resource center. That resource center will have all that he did. Era resource center yejja kubeeramu ebintu byonna bye yakola. We don't have all of them as yet. Byonna tetunnaba kubifuna mu kiseera kino. So we call upon you
kati tubakoowoola mwenna If any of you has anything that is to do with Apostle Stephen Senfuma, bwe wabeerawo omuntu yenna alina ekikwata ku mutume Stephen Senfuma, maybe you have the first picture of his image when he preached on the first crusade. oba olina ekifaananyi kye ekiraga we yabuulira ku crusade eyasooka oba we yaweereza wonna. Maybe he preached in your church and you're sure that message we do not have it here and you have it. Oba yabuulira eyo mu kkanisa y'ewammwe ng'oli mukakafu nti obubaka obwo tetubulina wano naye ng'obulina. We are collecting and keeping Byonna tubikuŋŋaanya tusobole obbitereka wamu. all his learning aids that he used to do. N'ebyokuyigiriza bye yakozesanga ebyokulabirako. All those things will be archived in the resource center. Ebyo byonna tujja biteeka mu tterekero. The Bible says in the book of 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 2. Bayibuli egamba mu Timoseewo ekisooka ssula ey'okubiri olusooka n'olwokubiri. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Jesus Christ, and the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. Amen. So that foundation will be doing that work. Kati foundation eyo ejja kuba ng'ekola omulimu ogwo. We shall also have an inspiration for the boy child. Tugenda kubeera n'ekitundu eky'okuzzaamu amaanyi omwana ow'obulenzi. Despite all circumstances. Newankubadde nga waliwo embeera ez'enjawulo. We remember Apostle was one person who encouraged most of people here to marry, to become men, and Jjukira nti n'omulabirizi y'omu ku bantu abazzaamu amaanyi abantu abasinga wano okuwasa n'okubaako n'ebintu eby'enjawulo bye bakola. Himself was a great father and a great husband. Ye mwene yali taata omulungi era omwami omulungi. We can take his example to inspire the boy child. Era tusobola otwala ekyokulabirako kye okuzimba omwana ow'obulenzi. The foundation will also reach out to the wounded. Ekitongole kino kijja kubanga kisisinkana n'abo abalina ebiwundu. We all know that his heart always went to the wounded people. Ffenna tumanyi nti n'omutima gwe yali aguwaddeyo nnyo eri abantu abalina ebiwundu. In all categories. Mu bika eby'enjawulo. So many things and so on and so forth. Ebintu bingi tetusobola binnyonnyola byonna. Amen. Amen. The celebration shall be live streamed. Ekijaguzo kino kijja kubeera ku mitimbagano. On these social media platforms. Ne ku mikutu gino wammanga. Facebook page. Ku page ya Facebook. Apostle Stephen Senfuma Foundation. Ojja kuteekamu Apostle Stephen Senfuma Foundation. YouTube channel. Ate ku mukutu ogwa YouTube. Apostle Stephen Senfuma Foundation. Nakwo ojja teekamu Apostle Stephen Senfuma Foundation. Zoom account. Ate ku nkola eya Zoom. Apostle Stephen Senfuma Foundation. Era nakwo Apostle Stephen Senfuma Foundation. It is going to be a day of celebration. Lugenda kubeera lunaku lwa kusanyuka na kujaguza. We shall eat and drink. Tujja kulya ate tujja kunywa. And praise the Lord for his grace and faithfulness. Era tutendereze n'okwebaza Katonda olw'ekisa kye n'obwesigwa bwe. You're all welcome to Nakaseke. Mwenna tubaniriza e Nakaseke. Thank you so much for listening to me. Mwebale nnyo okumpuliriza. Thank you, Doctor, for giving me this opportunity. Era weebale musawo n'okumpa omwagaanya guno. God bless you. Shalom.